This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Mbadde ka interview kalungi mama Black Man wenno linga byakulya naye mukwano mbadde nyinamu obuzibuzibu nyina wenjagala okulaga wano speed naye bwe nagenda n'emmotoka nga nekoze delivery ekisajja kino tekigenda kumpa okyekola delivery kanekola delivery naye ndakola nti naye wa boda wa wano mukyanja wano ate ffe tukyabikola ebyo maye mujja ne musula eri essonde ne mulowooza nti simanyi n'okuba nowa boda wange kubanga obutuufu ngenda kuleka wano emmotoka naye kati waalifunye omuntu gw'okubira najja nanona speed afe wano tukozesa ride now app ogimanyi ride now ofunirako genda wano genda ku Apple Store teekamu ride now ogirabye yiiyo ebintu byabwe dakiika bbiri nga bangi nga bakufunye dda kati omusajja mugenda kumunyamunyamu nyamunyamu luseke nyamunyamu sawa yakwekola delivery omwana ow'obuwala nga this is nice kwetwala dakiika nga bbiri kati owa bodawo wuuno maama nga ayanguye azze mangu anti eyo gye bayita ride now owaayo omukyalo ono nedda mukwano otuula mabega mwamanyira okugiraba oti muwereyo erumenti yiino oyambale saagala okube mutwe wansi omutwe gwe gutambuza food for the soul ansooke ngitwale ku delivery mukwano tugende boosi omutuusa bulungi oŋŋambako ng'otuuse ekyo kye bayita ride now let's ride Africa Band eri mukujaganya emyaka 5 kati nabali e London mulidde empanga Royal Regency Hall wegenda okubeera September 2025 nga Africa Band etambudde n'abayimbi mikwano gyayo ediyawe wininwaji Titus Vibes DJ Mac agenda kuba omuziki ne DJ Waswa tuyoke celebrating Africa Band ng'enjaganya emyaka 5 atamanya Africa Band oli ku bibyo tiketi ya pounds 5 ate VIP pounds 7 emmeeza y'abantu 10 pounds Lusamvo yakatano nga Afrika sindongome ndongo tukunga abantu be Birmingham, Manchester, Ipswich, Scotland, Milton Keynes endongo egenda kutandikira mpaka kumacha teri bya mbozi ndongo njerere eno kusala keke Afrika yakuyima enyimba za yenkadde zonna n'empya kubanga obudde weebuli sawa emunga emiryango gikuddwawo sawundi togirabangako ebitaala zino zisikurini okubuking oba reservations kubira Richmond promos ku 0790 388 480 musanvu oba Uncle Dan ku 0745 0M22 oba Benadi ku 0787 973 amajaganya Africa Band okweza emyaka 5 mu London ku Royal Regency Hall nga 2 September 2025 gategekeddwa Richmond promos ne Uncle Dan ale luzungu kade kazungu tujikole sawa namba luzungu luzungu tugenda musa kujere kutoka ntoko ndi mbuzi sizalisa mukazi kati ndi muto gwasasula ewange abakyala abo boolaba babbi abakyala weereza omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabumutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa waitisita premium detergent waliwo wanangali ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Tusinzidde wano ku Sweetland Gardens Chanja. By now basobola okutegera birthday parties nga boolaba wali osobola okujja abaagala okukolerawo waaka Rotary naye etuula wali Rotary Club of Kisaasi naye etuula wano buli lwakusatu lwakubiri babeera wano abaagala okukola coursework
so many other things. It's a very quiet place. Fawatero lekanira wona yewano wetulekanira. Yes, so you can pass by twagala okubebaza they called us the space. Okusobozesa okuba ntujja ntukola wano free of charge. Ate ng'oluusi n'omugagga waabwe amanyi okkuba essimu n'aga nti mubaweeyoko ku byokulya n'ebyokunywa otera kisangawo e Kampala nga tebakutaddeko pisto kifo kyaffe nga tokiyisaamu nobagamba okutumanyiira be mutyo naye nojjukira nti be bannannyini kifo. Anyway, olunaku olwaleero neegatiddwako omwami. He has a very, very interesting chilling story. Yagiŋŋambyeko ne mga togimalaayo. Jango jinyumize wano. So that I'm part of those who are going to be intrigued. Ngambe hagambye echi. So, olunaku olwaleero sit back. This is Crime 311. Tusanyisa okukulaba. Kale mwami Kasu. Nango kusinkana. Kale amannya go ssebo. Sebo mwami Kasu amta Thomas Kasozi. Thomas Kasozi. Kasozi baba beddira ki? Ngabi. Oli wa Ngabi. Yes. Ki ekikuleeta Kasuku live? Kasuku live kisinza okundeeta bizibu byennina ebingi. Ebizibu nina bingi naye nga binsoomozebwa gavumenti yange yennyini. Gavumenti eno eriko? Empeererezebwamu eno yennyini. Nali ndowooza nti nava mu buwambe naye nadda mu buki? Mu buwambe. Nali muwagizi wa FDC ow'amaanyi ennyo mu Busega era nasibwako omusango gwa treason. Nga nteereddwako mu 20 nali njagala kutta Inspector General Police era nengenda kwapa prison 2012 nensavinga emyezi 8 paka bwe nawangula omusango mu kooti. Wawangula omusango? Otuuka otya okubeera wano bagambira nti oliko treason? Twagala otuwe the details zange okukwata. Ozze wano ozze wali tuuse Luzira bwotyo? Nakwatibwa Busega wennyini, nakwatibwa patrol 3 ne banteeka mu pick up. Nentwala Ekatwe, bwe ntwala Ekatwe omugenzi Kawesi yali adumira ebikwekweto mu Kampala. Yanzijjako essimu yange yennyini ey'omu ngalo. Bw'agisaakingamba yasanga message za Dr. Kizza Besigye ziyansindikirangako olumu nga ntuma mirimu ng'omuwagizi. Era nali njogera ne Besigye? Nali njogera ne Dr. Kizza. Nga mwemanyi bulungi? Face ku face era nga ntula naye ku meeza bwe nti. Otyo? Bwe Kawesi bw'atwala essimu yange banteeka Ekatwe, Katwe namala ennaku 4 ne bantwala mu kooti. Mu kooti ne bandimandinga mu upper prison e Luzira. Luzira na savingira dda mwami Kasuku. Mu 2012 namaze okuwangula nasinkana omwami bamuyita Kitata Abdalla. Nampita yantumira omwami bamuyita Jagenda Isima nantwala paka wuwe. Bantwala paka wuwe makage nantuta nangamba oli muvubuka twetaaga tukuluŋŋamye ove mu byobufuzi. Era natuula wa Kitata Kawesi yaliwo omugenzi lwali lunaku lwakutaano mwezi gwali gwakuna. Ne bambuulirira ne bangamba era Inspector General Police ayagala okusinkana. Bantwala paka wuwe Munyonyo ne musinkana ne twogera ekiro twamala essaawa 3 nga twogera ku binnuma n'okunteeka emisango egyo gye banteekako. Nafundikira nga Inspector General Police mwami Kale Kayura ansonyiye nangamba va mu byobufuzi olime obodde mu bulunzi. Era kye nakola. Bwe natandika okufuna akasente kenge nganzi nagula faamu yange Bujuuko acres 10. Kati sogolendeko. Kati wano okukwata kyali kiva ku ki? Just came out of the blue? Bo bagamba wali otudde butuuzi awo nali Busega wennyini mwami Kasuku. Bo bagamba nti okunoonyeza kwabwe baali bagamba tuyina Besigye anteekamu ssente ntwala abaana mu Buyeekere Congo. Kyebanoonyereza oluvannyuma nga kiki? Era mwami Kasuku gana n'amannya gano sigange gana amannya nateeka mu teesi gano. Bino byonna bino nalufeenya buno bonna obukongobule baabumenya. Biwanvu story mpanvu gano gonna era gambuka ne gavaamu bino byonna nalufeenya. Tocha yange yali nene. Story nene. Bwe tukola interview y'obulumi bwange bwe nayitamu kyetaaga olunaku lulama mwami Kasuku. Bakutwalako nalufeenya. Okutagamba nti oba lunaku lumu natulugunyizibwa gwe kyomanyi nti mu bulamu bw'okutulugunya nabuyitamu n'abantulugunya mbamanyi era bakyali mu poliisi. Paka kati. Omu na mukulu nnyo kati mu poliisi. Era nze njogera nga ndi mu kamera ya mwami Kasuku najibwako mu poliisi Ekatwe ekiro saawa 2 ez'ekiro. Banteeka ku fire brigade yawe ekiro. Omukulu obonzikizo mwogera erinnya mwali mu poliisi mukulu
nangamba kati Besigye wali wano tusobola okumalira obulamu bwa ngatadde pisto wano amotoka tulima abantu basatu banjija mukomera kiro kati bange ero lyonna government neyogera nange nega muvuka gye omukumira gyakola ki gyalaga government we mala okutula nange nakulinga naye okuva lwe nagenda mu government nfunye safa ate gye sifunanga kiki otegeeza nti okuva lwe wajja mu government okugeza government buli kimu kiyampa mwami Kasuku njagala ogende ku NBS be baaliwo nga mitwe mikulu nga bankyusa abaana bonna be nakyuka nabo buli kye babasuubiza terigo bawadde n'ekikumi n'eki kati sooka olindeko kati bw'omala meeting ne Kayihura nasooka nakitatta nekitatta ewuwe ogambe wali ewuwe wa yali Busega okulaba ku Obama ng'oyingira Busega ku Obama ekyemmanga we wali amakaaga ebiseera ebyo Kaweesi yaliwo ne bannamawulire bonna baaliwo nakyuka saawa emu INTV yatulaga nga ffenna abaana bambala emijoozi gya movement kali ng'olwokyuse lwa pressure oba nakyuka nze lwa pressure bwe malo kyuka lwali olunaku lwakutaano olunaku olwokubiri nfuna essimu nga bangamba inspector general police aga okunsinkana so olwosinkana kitala lwokyuka lwenkyuka naye nga amaze okuva mu kkomera nali nduwulira oluvuvumo nti kitata ayagala okusinkana naye nga simukola ki kyalimu obukosefu obw'ebiwundu byange obulumi bw'ekkomera mwami Kasuku natunda ebintu bingi okuva mu kkomera okwo kati sooka olindeko omanyi emboozi obadde ogiddusiza mangu ng'otuuse eri ku faamu yo tusooke tugende wano mpola mpola bwe bakukwata watuukira Katwe watuukira Nateete namalawo eddakiika nga 10 paato zaali 2 n'emmotoka eya buyonjo mwe baakola ki banteeka naye nga bantuddeko bwe bati munda mu mmotoka kati patro 2 zakyama obukyami ndoza kubategeeza nti ono tumukoze eki ensitano yali y'amaanyi tekyali kyangu twamala essaawa n'ama mukunzi gye Busega ensitano yali y'amaanyi era awo engoye zonna zaayuliko omusaayi ng'antiirika n'omusaayi ne bantwala Nateete okutuuka we bati ne banzigyawo ne bantwala Katwe Nateete yali firimu nnene kubanga nzijukira waliwo n'abazungu abajja babiri lwakuba amannya sikyajjukira kiseera kiyiseewo ne bambuuliriramu okuŋŋumya abazungu kati oyo Minaano oyo kati omusibe kati antwala mugundi ye yali rumu 15 oyo yasinga okunkolako tocha bino byonna oyo Minaano gana amannyo gano era ngambula gana abiri agakula lunaku lwakuna gano kati gano wateeka mu malala gano leka ndabe ngalaba abiri nateeka mu maki bagajjamu lwakuna kiro kati mwami Kasuku obulumi bwawe bwenna ku government nakyuka nze nkugambye nakyuka olw'okunsiba emisango gye bansiba kuba emisango gye bansiba terigwe saawangula ku government eno kati ani yakuwolereza era nayina looya kati ye Dr. Besigye awo ng'ali ku ki yakola buli kisoboka ekikye ng'obuyambyeka obwange mu kkomera gye nali era bwe nva mu kkomera yasooka kumpa mukisa n'asooka nangamba nzije waka wuwe natuuka ewuwe waka natuuka saawa 9 yali akava Bulaaya nankubira akawungeezi nangamba jange waka bwe natuuka waka nankulisayo nambuulira ebintu bingi nga tuli babiri tewali wadde munamawulire era koolo nampa emitwalo 6 nanga sooka ogenda ofuna obujjanjabi ombuulire buli kyeweetaaga mu buyambi bwa bujjanjabi nampa emitwalo 6 wayitawo ennaku 2 nampita Katonga ewuwe era mutwalimu abantu bameka babiri ne dokita nambuulira ebintu bingi byenyinza okugamba nti ne bwe baba ngamba nti kati yakusibye yazze n'akugjayo biki nze dokita yambuulira buli kintu ne mutima gwawe nempulya nti nkoze eki nzikakkanye bwe nva wa dokita nayisibwa era mu mbeera nensooka ngendako wa mama wange ndowooza ennaku nga 3 bwe nvayo ntandika okuwulira olwo oluvuvumo nti kitata ayagala okusinkana kitata nsinkana bambuulira era ebintu biki bingi mwami Kasuku ebintu byali bingi mu ebyo natenguwa omutima nga ekituufu ekisooka ennyumba mwe nali nsula nagitundira mu kkomera wagitunda enankuwadde mu tawuni nze nalinawo ennyumba emizigo 3 omwange mu maka navaamu lwa gavumenti eno nankuwadde pozi yewa nankuwadde okyamira ku Kyebulenga awo n'ogenda mu tawuni It began with a small step, a loan to build a future, and savings for a rainy day.
From a microfinance to a full-service bank, we've grown to serve you better. Empowering communities, supporting businesses, and safeguarding your future. Pride Bank. Your growth is our pride. Kati bwe kitata bwambuulirira angamba mvuka bw'omukuumira gy'omukuumira gy'alaga ffe twagala tukomyewo wa eka nali mmaze okwavuwala mwami Kasuku nali muvubuka biseera ebyo nga ndi manilenda eyewole atalina woofiisi naye nga busente bwe mbuwolera muki mu ngalo sente zonna nga zikoze eki nga ziweddewo natenguwala bankyusa era kitata nansuubiza ebintu bingi okunyambako byonna ebizibu by'emikoze eki byennyonnyodde kitata abaana bonna benakyuka nabo naaga nti gavumenti agenda gipereza bonna ebayeko ebintu byebagulira baana bakyuka nange nenkyuka siina kintu kimu kyenakola kyenafuna mu mulamu bwa kitata ekintu kyeyakola kyali kimu kyesinza muwaayira yanguli akamotoka ka 10 awo enalukolongo ndooza enkeera yakasasona $5 kitundu ezaali ku ndagaano $5 nintandika obulamu bwentyo ne bunyigiriza naye nga njukira byonna mwami Kasuku bye nakola ki benayitamu nvudde awo nze ntambula ne gavumenti ngiviiriddeko ddala ne kyajogera nako sikyajoogerako nze saavanga mwami Kasuku mu t-shirt ya bwe nabanga sambadde t-shirt ya Besigye nabeeranga mu saati ya Lukwago Road Mayor nga sikyasobola okyogerako wadde ekyobufuzi okikola ki okyogerako mwami Kasuku biwanvu nentambula olugendo olwo nga luwanvu bwe ntuuka mu lugendo olwo tandika okufunawo obusente bwenganze mwami Kasuku ngula akataka ebujuuko bwe ngula akataka ebujuuko olwo nzeemu okukola gavumenti siginyegako opposition sigikola ki toginyegako ngula eka zange 10 oboneredde olwo oboneredde nebibambulidde biki bingi okuli family ab'emikwano bwe ngula acres 10 nateekako ennyumba yange mwami Kasuku kisenge na ddiiro neteekako farm ey'obubuzi nateekako embuzi zange neteekako embizzi neteekako n'enkoko mwami Kasuku mu 2021 mwezi ogw'omunaana Jeno Kayanja oyo omusirikale waffe oyo yajja ku faama abasirikale ku makya budde bwali bukya ku makya nenda okukeera amajenga wegali wakewa nibangamba nti yawategedde ettaka lino likenkayino nanyini kyapa agamba toyina kubeera ku goli wa kibanja nengamba yi tekisoboka nina endagaano maze kuli myaka 3 n'agamba nanyini kyapa agamba toliiko nendowooza kusaaga wayitawo olunaku lumenkeera nayina olusuku lwa acres 2 lona ne balusaawa olusuku lwa acres Jeno Kayanja basirikale bebasooka okujja basirikale ne beyanjwa nti bavudde waani Wakayanja olusuku balusaawa ningenda ku polisi nenfuna reference CRB ngeri 148 221 olusuku balusaaye ndoopye polisi nekola okunoonyeza kwayo negaka fayiro kazigende mu maaso wayitawo ennaku 2 ekiro nga wayita ennaku 3 ennyumba yange ne bajja ne bagikoona nga muli mukyala we n'abaana faamu ne bagiteekako omuliro embuzi zonna ne ziteetera omuliro n'enkoko mwami Kasuku fayiro ne zikolebwa abamawulire baaliwo n'endoopa emisango tutambudde okuva mu 2021 mwezi ogw'omunaana paka kati bennakwata abantu bonna abaali mu kintu ekyo Kawempe polisi yagano batwala mu kooti noonya gavumenti ngibuuza nina kuloopawo ngaze mwami Kasuku kubanga buli ofiisi ngitambudde mu tteeka ery'amateeka n'endiyitiramu ningamba nti bwe kuba kwali kunyigiriza nti waliwo etteeka ly'CSM buli tteeka nolikola ki ofiisi ki mwe mwanyiza kati ogenda mu mwami Kasuku ng'olina okunyigizibwa nti kandoope wano era ensonga zaziwulirwa nakuwadde ogambye eribulenga waki waloopa Kawempe ku poliisi gundi Kawempe siwe naloopa Bujuuko faamu yali naye ng'etwala Bujuuko eba Kawempe era Wakiso ekooti yeba etwalawo kati bo abaabikola obamanyi mbamanyi bali mu gavumenti wow era kyenavudde nzija mwami Kasuku nga nkunoonyeza ddala ekisooka
ensonga za mbadde nzipoyitiza mu bintu bibiri. Mwami Kasuku nga okunyigizibwa ku mutima gwe ng'omuntu kunene nga nsaba kubanga bekikwatako mu poliisi kyaweddeyo mu magye kyaweddeyo nze nabadde nsabye nsinkane president kubanga nakawandika Mwami Kasuku ebbaluwa zange 3 ezigende wa president 3 basimusinkane mbadde nsaba president ampeemu omukisa tinze Kasozi yasibwako emisango ne president yali awuliddeko era gwamanyi nti president bwabanga ali busy taswa kunsinkana ati sankwase jeno na lweiso nyamubuli ebizibu ebisinga okubyenena nenge ebizibu nina byenyi Mwami Kasuku okunyigizibwa nakungi ebyo nsunako obusunyi Mwami Kasuku naye binsomooza bwe mukubuli abikoze eki biyitirivu Mwami Kasuku bujolo alabalamu wanaguze ettaka nabbingu nagula 10 ku 10 Mwami Kasuku poloti nenjigula bwe malo jigula nebeera mateeka LC poliisi yonna yaliwo kutakale nabbingu nga bakwasa family Mwami General Kyamuzi yajja nansanga ku ttaka n'abantu abalala n'atutwala batulugunyiza mu office ye nina ebifaananyi wano Mwami Kasuku ng'eriiso bali kubiriiko omusaayi nga tuli ku office wa Mwami ani wa General Kyamuzi mbadde nkusaba nkulage ku bifaananyi bino nga tuli wa General akutadde ku mpingu agambe ettaka eryo muliveeko naye nga twebuuza kati omuntu alina kuloopawo bibino ebifaananyi Mwami Kasuku awo nali wa General Kyamuzi ng'eriiso onoona musaayi zino zonna zolaba mpingu zino twazisulako tunoonya omuntu kati bw'oba ofunyeeko ekizibu ky'ofunye Mwami Kasuku omuntu olwopewa ekintu ekikuluma mu Uganda kyova alaba nzeewo kuba omulanga nti president bw'aba asobola okumpa omukisa ne musinkana bw'aba tasobola kunsinkana at least afune general race mubulire ebizibu bye tulinamu nga ffe ddala abaakyuka okuva mu opposition nga tusuubira nti tuze mu nsi ki entuufu gye tunyigizibwa ebbanga bwe riti kusaba kwa Mwami Kasuku awona bannange ensi buli omu alina ebizibu bye kati ate oba ani gwe wanyiiza bannange munoonyeze ebbanga lyonna libuze buli kitongole Mwami Kasuku ky'owulya nti nsobola okuloopa ekisooka na kati kyenjogera mpulira nga kinkwasa ennaku nze bwe nava mu opposition nasirikira ennaku yange Mwami Kasuku nga saagala na kizibu kyonna kuntuukako kusinza ekisooka waliwo radio bagiyita Bilali ya gundi y'okubusiraamu wano baali bampa programu buli ssaawa 3 paka ssaawa 4 ku Kalumba Butanaziba nga nsomesa bavubuka kuva mu ki ebbanga lwaki nnyigiriziddwa nga sifulumya na statement omukulu gwange gonna gavumenti yagusuula nti nnumwa n'okulumwa kati okulya nti gavumenti nina ekinnuma akifulumye ku mawulire kyovula ebbanga eryo lyonna nsirikidde ebinnuma nga biki bingi Mwami Kasuku naye ng'ebinnuma bw'oŋŋamba Mwami Kasuku nti waliwo ne bye nawandiika mbiina mu mpapula wano tulugunyizibwa ekimala neebuuza omuntu aloopewa akola atya yes alafu bulijjo tulowooza abava mu opposition ne bagenda bo bagwa mu bintu nze njogedde ku kamera endaba Mwami Kasuku kitata yangulire emmotoka $5,000,000 ku baana bonna gavumenti bye yabasuubiza na pikipiki teri n'omu gwe baakola ki buli mwana agamba nti buli kintu kyabwe nze nakikola ki nakirya naye ndi ku kamera Mwami Kasuku omwana yenna aveeyo bakitata ajja agambe nti abaana gavumenti bye yakyusa nti twabawa emitwalo 10,000 tuli mu kunyigirizibwa twalina ebiwundu ku mitima Mwami Kasuku naye kati omuntu agenda kubuuza lwaki obuddeyo kati okunyigizibwa mawulire okujja mawulire ekisooka nkunyonyodde nti nze kintiisa n'okuntiisa mu bulumi bwange bwe nnina ne standard gye naliko okuba nti gavumenti yantwalira mu bintu ebyekisaazi bweti lwaki nvaayo noonyeza buli makubo g'empitamu ag'amateeka gakoze eki gakoboza agakooti ngayiseemu agabagamba oba gabajeno nengayitamu byonna tewali buki bwenkanya teri bwenkanya afaanana Nalweiso ndowooza omulanga guno yekka gunajjawuwo
omwami ono olabe engeri gy'osobola okumuyambamu ebyo birabika bibi. Ebyo birabika bibi. From what he's saying, genda twala kyayogera. Yes. From what he's saying. So, baba wengeri gy'asobola naye kati bannaye abaana kabakugaye ku internet bagenda kulangira kukyuka. Katonda kyabaleese mwami Kasuku kubanga nkugambye naliko mu kalulu kanakwedde wenkakasa nti ekizibu kiyinza okubanga kiri wa president nali ne president mu kalulu kanakwedde nga mwensuubira okutuusa obuyambi bwange president afune ebbaluwa yange nokuwola ebbaluwa nagituusa nga isaba president musinkane mubuulire ekinnuma mwami Kasuku nakati sifunanga mukisa gusinkana president. So nsuubira nti president bw'aba ali busy naawulira omulanga gwa mwami Kasuku asobola okumpa omukisa gwa General Lweyiso yekka gwe nsuubira gwe nnyinza okubuulira ekizibu ekindi ku mutima gwange era ne kinvaako. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Aran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Kale. Yes, sir. Embeera yeeyo nno bannange ebintu byangu si byangu naye bannaye bwakinyongerako ebirala tunaasukkawa tetujja kusukkawo. Omwami ye Kasozi Thomas. Kati abaagala okufuna bakola batya? Mwami Kasuku nsangibwa Busega. Naye nga nsaba omulanga gwa genda eri president ampeeyo omukisa musinkani bw'aba tasobola kunsinkana ampe omukisa nsinkani General Lweyiso. Eno gye tuli tufafa abaakyuka wekitibwa president. Tufa tulina ebiwundu ku mitima, tulina ebiwundu mu bantu, tulina ebiwundu mu bazadde. Ebintu ebyo tubikolebwako president nga tulina naffe famire zaffe gye tuva oba abaana baffe. Obuddeyo mu FDC nkyabirowooza mwami Kasuku bingi naye nga mbadde nsaba president ampe omukisa. Naye ate ne mu FDC yali akuyamba wuyo naye musibe. Kati kwegamba ewakane mu kibira. Era olunaku olwo lwenjukira mu byafaayo byange lwensinkana kitata mu bulamu bwange enkomerero yange genda bakati bweti. Oba onoonye ku kitata sisobola musinkana mu bulamu bbanga lye nasigaza mu nsi muntu gwe saagala kuddamu kusinkana. Kubanga nze okubonaabona kwe mu nsi bonaabona lwa kitata. Kati kankugereze mwami Kasuku nti kitata okuva lyafuuka olukulembeze mu Lubaga nze mu misango gyonna gyankyagingibwa manyi kitata yagikuliyetinga. Ekitegeeza mwalina embiranye ne kitata? Embiranye yali y'amaanyi nnyo mu by'emirimu ebimu bye situuseeko. Mwami Kasuku waluka esikonyeeko kitata ajja mu 2010 yajjawo ffe mu bukulembeze nze nali omuwandiisi wa boda mu Lubaga division nga nze muwandiisi wa Khalid eyali chairman wa Lubaga division ebiseera ebyo ng'era tuli organized nnyo mu mulimu. Kesi kukoneddeko nti 2010 yene egenza okubaawo kitata bagenda okunkyusa banfuulako vice waaye Lubaga era bagenda ogijjawo nga nze vice waaye. Nekitegeeza mmwe mwakuba abantu embooko. Njigendamu ng'ebulayo omwaka gumu okuvaayo era nga nze mbaluŋŋamya. Mu kusookera ddala nga 2010 ejja baasooka ne bampa buwanika n'embuganda nga batuggyako n'amaanyi betwali bakulembeze abaali mu mateeka
kitata najja n'atuwamba n'atuggyako omulimu ogwo bwe twalinamu experience ekitegeeza okukwata biveeyo biva ku booda nze nali omuwandiisi wa Lubaga division kyova olaba nkugambye nti Mwami Kasuki tompa chance eno yokka ebinnuma biki bingi omulimu ogwo gutugibwako kitatu emisango egyo kubanga nkugerezaako omusango bangamba kukutta Inspector General Police naye nayo n'ogwa madda nayo gwa madda ate nenguwangula maanyi kooti neeragira bansasule n'okusasula era gavumenti tekolanga ki tekusasulanga ne ssente zinawaayo obuwi mu kooti era nazo tebakolanga ki tebazikuddizanga bazinzizanga naye nasirikaninga nti gavumenti ye yange tubeera ku ebyo nga byonna tubyogera tusibwa TV abaana baffe batulaba ne bagamba nti kitaffe lwaki abeerako emisango egyo noga nti kati nze mu gavumenti erabika mwe naafuna emirembe naye kati ate mwe tufunidde okukyojegezebwa okw'amaanyi Mwami Kasuki obulumi nina bingi byebyo nno bannange katukusabire ssebo kasita oyogedde ebyo katusabe abantu bakulabe tekikwatako ab'obuyinza baveeyo bakuyambe wabi si wabi kale until next time mubeere bulungi mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Sizalisa mukazi kati ndi muto gwasasula ewange akyala abulora bababbi abakyala werezo omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baaba omutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa wayitista premium detergent waliwo wanagali ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange